President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olusooka omwaka ogwa 2024 lukwatidde Gayaza wasabidde olunaku olwaleero ng'ali ne maama Rina Zedriga Walu kabula dda abadde yatulako nga yawumulamuko ne kati akomyewo ate maanyi mapya full swing era President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwagenze naye okusaba nga bali wamu ne Meya Ssempebwa era ng'okusaba kubadde kwa kitiibwa kubadde kwa maanyi okwaniriza omwaka omujja era n'okusobola ate okwebuulirira ku mwaka omujja n'okwebulirira ku mwaka omukadde abiki bye twetaaga ebiganye mu mwaka omukadde ate nga mu guno omupya 2024 bigenda kutuuka era nga okutwala obuyinza okutwala entebe okujjako General Kaguta Museveni gwe mulamwa oguliwo era gwe mulamwa tugenda okutambulirako kale katugende mu kusaba.
ekitangala kya Kristo. Mwabazala omwana musobatesa ekitangala ekyokola mu kkubo. Omwana mukubatandika okutambala omwana ekitangala Mukama bw'alijja Zeba wadde ekitangala Uwe ukalani Zeba wadde Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu, together with Mama Rina Zedriga, the Vice President of the National Platform in charge of Northern Uganda, attending the first service in the year 2024 here at Our Lady Catholic Church in Gayaza.
kale ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amen. Obudde bwonna
Paul kuliko ebyobuti. Twaliriza kati muffe President wa National Platform Bila
tulabiseemu omwaka ebyabalira ate era netusaba n'omwaka guno ongere okulambika obulungi. Bassebo ne banyabo abakristu baffe tubaliriza nnyo mu biseero ekulawo omwaka era ntwala omukisa guno olwa executive okubayitayita ennyo endala okumalako omwaka omukadde ate n'okuyingira omwaka omupya mukama tukugereko omukadde. Abakulembeze mwenna guterera eby'enjawulo by'ekereziya, abakulembeze aba gavumenti ez'awakati ne gavumenti yaffe ya Ssaabasajja Kabaka, bassebo ne banyabo bonna tubaliriza nnyo era tubayozaayoza okutuuka mu mwaka guno omupya. Mu ngeri y'enjawulo era bassebo ne banyabo mukkirize tubalirize pulezidenti embeera bwetyo bweri. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yeetabye mu kusaba olusooka omwaka gwa 2024 era nga akukwatidde eggayaaza. Kale abantu bangi beetabye ku mukolo guno era nga ne President azze ne maama Lina Zedriga Walu ko ne Meya Ssempebwa Tone Kiyimba. Abantu basanyuse okulaba ku Kyagulanyi ne bannaddiini basanyuse okulaba ku Bobi Wine era nga bamusibiridde entanda obuwulidde bulungi mu mwaka guno ogwa 2024. Kale mbaagala nnyo Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba ebigambo tuddamu tuyogere bataayi mweraba.